yangola be kuba drama king nenjagala wetegereze nnyo Ssemujju Nganda naye ekintu kyabwe akirimu naye naye akirimu akikeneka leero alabira ddala nga leero bakunamye nnyo ekisusse ne balagana akapinki. Hello Uganda, wake up Uganda, rise up Uganda, freedom for all for freedom, viva viva PFF, viva viva PFF. My mother country Uganda, wake up. Long live Uganda, long live PFF. Defiance forever. Compliance never. May God bless Uganda. Bwe batyo bwe babadde bazze batuvuga for the last 20 years. Omala kubibuuka n'olyoka otegere noga bwe batyo bwe bazze batutambuza. Politics was zigizaga so smooth like that. Muwandiisiza ekibiina mwalonchinze wano twalaba ku nuupu mu kuwandiisa ekibiina waaliwo okunywa n'okumira. N'abantu bafiirwa ku mirimu naye bano so ali like that bawandiisiza ekibiina bakoze eki buli kimu kwegamba everything is moving smoothly. Yeyo opposition yaffe gye twalina nga tulowooza nti be banonozi baffe kati essaawa eno tuba kubanga tetwabuuka ng'era naffe tukyakkiriza bino nti bano be banonozi baffe. Banaganda ate tusiriwaliddwako nnyo ne kiyitirira. Basajja bano baatuvugira mu mbeera ebbanga lye baamala mu opposition nga FDC beba opposition leader twali tetumanyi nako nti ebibiina bino bifuna ssente ze bifuna nti buli mwaka ekibiina kifuna biliyoni 4 biliyoni 3 something like that omuwendo munanzijukizaamu nga tetumanyi saabeera mu kisaati kimu bonna babeera kuga n'alyoka afaanana omuntu wa wansi ng'ate ebyo ebiseera tebalina nnyo challenges nga ziriwo ssaawa zino. Bano bakina political prisoners abasibiddwa entakera, famire z'abantu abafiiriddwako abaabwe, famire z'abantu abaliko abasibiddwa abaana biki. Challenges tezaaliwo opposition y'ebiseera ebyo mugimanyi. Oyinza ogikomparinga ku yakakati challenges zeyina nti ze zaaluli naye tetwamanya ng'akasente bakalya smoothly. Naye era obutakkuta on'okulagira ddala nti ekigendererwa kyabwe tekyali ekyo tebaali kwalaali still bakyayolesa omulugube kati essaawa eno wano wetulaga ogenda kuwulira kibayita okulwanagana. Tolaba nti zibadde United Forces of Change kati zigenda kuba United Forces of Fighting Nope, United Forces of Fighting Kyagulanyi. Yes, I'm telling you. Olaba ababadde beyita nti balabe batandise okumajinga over what? Over what? Olozo objective chikati egenda buli akwata omuzinda alobalaba luli abadda eyeyisa eno kati batandise okukola ki okuba mugenda kubalaba ababadde bonna beebuzabuzanga beegiragira bagenda kujja direct. They will hit direct. Nze mbabuulira awo wetulaga abana basate bayina nsonyi. Ng'omanyi nti essaawa eno obuganzi temukyayinanga bwaluli. Ekigendererwa kyammwe ddala bwe kibanga kyemwogera kituufu nti kyakukyusa ggwanga bwe mubanga mulaba obuganzi tebukyaliwo nga luli otusanyalaza otwo tutono temuyinako tomwasigazaawo lwaki temutugatta awali ekingi ffenna ne tusindika